Dokita ow'ebigambo nkugambye, dokita w'ebigambo batindira bamaga kadde bayige yankoona yeyeka yawonya obulwadde obwalema abasawo abakugu ng'akozesa empeke y'ebigambo gye bayita panado. Wamma dokita kaddu tawula eddagala ndowoozi gy'otuwa yematiza. Dokita bassebo ne bannyabo, kino kitundu kyakuna tuli mu panado y'omukwano. Manyi panado kyekintu ekikakanya obulumi bwonna omuntu bw'aba alina. Panado kyekintu ekikakanya obukoowu omuntu yenna bw'aba alina. Ogimirangako, kale teri kintu kisinga kukakanya bulumi nga panado. N'ensi yaffe n'okugibeeramu era okugiwangaaliramu ekintu ekikakanya byonna kuba kunoonya kumanya biba bigambo by'abantu bye batuwa, kyeva ebeera panado y'omukwano. Waliwo akantu kali buli bwe nkajjukira mukadde waffe Tamale yatera okubwagala. Kaali kagamba, nyabo bw'okkiriza buli kyo bw'onzikiriza buli ky'oyagala nja kukikukolera. Mukyala n'amugamba okakasa. Omwami n'amugamba iye. Mukyala n'amugamba kale nkolerayo ekintu kimu kyokka, ddayo ewa mukyalawo nzonna esonyiwe. Bannange omukwano guno muzibu nnyo. Kale oli bwakugamba atyo oba aba akwegobyeko, nange simanyi. Kale munaatubuulira. Abassebo ne bannyabo, tuli mu kintu ekikwatagana n'omukwano. Mujjukire ekintu kye twatambuliddeko kiri nti okwagala kugumiikiriza. Kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza. Tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna. Kitegeeza ki? Waliwo ekintu kye njagadde ennyo, kiri nti okwagala tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Mu bulamu ekintu ekyo ndowooza nga sinakinyonyola, kansooke nnyonyole ekintu eky'okwefuga, kubanga nakyo abantu baffe tebakimanyi. Eky'okwefuga, omuntu atasobola kwefuga. Abassebo ne bannyabo, nze batindira bamaga kaddu balige yankoona, omusubbaawa mukoleeza busumaawa, dokita dokita waki? Dokita oba oli awo afuba ennyo okulaba nti ajjanjaba abamenyese bonna emitima, abazitoyereddwa, abatamanyi, bonna okulaba nti ate bamanya. Kyennyonnyola kiri nti omuntu atasobola kwefuga yennyini tayinza kuba na mpisa za mu bantu. Okuba n'empisa ez'omu bantu ez'obuntu bulamu, osaana okuba nga
osobola okwefuga mu byonna. Kankozesa ekigambo ekyo mu byonna. Okwefuga kyeki? Okwefuga kwe kuba n'amaanyi mu mutima agakusobozesa okweziyiza n'okwekomako n'ogaana okukola ekyo ky'oba weegomba okukola olw'okubanga kibi. Omuntu eyeefuga y'oyo afuga omwoyo gwe nga gubadde gumulagira okukola ebitali bituufu, n'aguguba n'agaana n'agamba leero sijja kikola. Omwami ono leero mbadde wa kumuvuma naye sijja kumuvuma, kamuleke sigenda kumunyega. Leero mbadde siri wa kumuggulira naye kamuggulire ayingire era n'oggulawo. Kye tuyita okwefuga. Leero mbadde sigenda muwa mmere, leero mbadde ngenda kwata ntinkuule essimu yendabe, kale baakwana ne baakubira. Bwe weefuga kitegeeza olina by'otangidde. Essimu ojja gikebera, ojja laba by'otateekwa kulaba, olunaavaawo ekinaddako kyakukwata bibyodde ewammwe. Kale omuntu eyeefuga naye atagikwatako, baawe ne bw'aba nga agyerabidde n'agirekawo ng'agenza okunaaba n'otagikwatako, omuntu oyo aba ayize ekintu kye tuyita okwefuga. Omuntu eyeefuga aba n'ebiziyiza ku mmotoka y'obulamu bwe. Ate oyo ateefuga abanga emmotoka eweddemu ebiziyiza, egenda galaba gyeggukira, byeyagala byekolerayo. Omuntu eyeefuga munne asobola okumuvuma, muli n'awulira ng'asaana okulwana n'amuvumye, naye neyeeziyiza n'atalwana wadde okwanukula nga naye mbu avume, kubanga amanya nti okulwana si kutuufu. Omuntu eyeefuga ayinza okwegomba mukomusajja oba omukazi okwegomba musajja wa munne, naye olw'okuba akimanyi nti okwagala mukomusajja oba omukazi okwagala omusajja wa munne kibi era kimenya mateeka ga nsi era n'aga Katonda, yeeziyiza ne yeekomako n'amuleka. Buli muntu ayagala okuba, oba nja kyogera nti kale buli muntu ayagala okuba omuntu mulamu, oba bw'oba ng'oyagala okuba omuntu mulamu olina ekintu ky'ogwanidde okukulembeza mu bulamu bwo, kyekyokuba n'okwefuga. Kubanga omuntu ateefuga afaananako n'ensolo, kyayagala kyonna okukola kyakola, kakibe kirungi oba kibi, tafuga kwegomba kwe, wabula okwegomba kwe kumufuga, era abeera muddu wa kwegomba. Lwaki njogedde ekigambo ekyo omuddu? Mu bulamu njagala mujjukire nti buli bw'okkiriza ekintu ne kikufuga ofuuka muddu waakyo. Bw'oba mubbi n'olemu okwenenya wekka n'obuvaamu ofuuka muddu wa bubbi. Bw'oba mwenzi n'olemu okwenenya wekka ofuuka muddu wa bwenzi. Ekintu kyonna ky'okola ennyo nga toyinza kubeera nga weefuga ofuuka muddu waakyo. N'olwekyo twewale oboolyawo okufuuka abaddu b'ebintu. Ekimu ku bintu ebiyamba okuleetera omuntu okwefuga ze ensonyi ez'omu mutima. Ensonyi ziyamba nnyo, era omuntu akwatibwa ensonyi asobola okwefuga era n'okuba omuntu mulamu. Kyova olaba bajjajjaffe baatugamba nti emmeeme etategeera
ekwagaza mukamulirwanaawo. Abasajja bw'abanga ayina emmeeme oba abakyala nga tetegeera etayinza kwefuga yeekanga ayagadde mukamulirwana. Kale ebiyinza okuva mu ekyo mwenna ndi mukakafu nti mubimanyi. N'olwekyo ekyokwefuga nakyo kankiveeko, buli muntu yeefuge. Maama muwala bw'obanga oli mu maka naawe omwami weefuge. Bw'obanga obadde oli wakuyomba na mukyala muwabule ajja kukyusa, naye ate toyomba tokuba. Eri abakitwala nti bw'otokuba mukyala mbw'oba tomwagala. Ebintu ebikadde kale bwe tuba twabireka nga tuwoza nti byali byadda, na bino ndowooza byadda. Mwenna mwefuge ewaka. Omwami bw'olaba nga omukyala akuwa ekitiibwa weefuge muwe ekitiibwa, omukwano gwammwe gujja kunyuma. Kyova olaba nti abalina amazima, obwesigwa n'obwenkanya banyumiddwa omukwano. Kanzije nkunyonyola amazima n'obwesigwa n'obwenkanya kikyoyinza okufunamu, era omukwano gw'abantu abo gufaanana gutya, olyoke omanye nti kale ffenna mu bulamu tugwanidde okuba nabyo. Dokita ow'ebigambo nkugambye, dokita w'ebigambo batindira bamaga kadde bayigeya nkoona yeyeka yawonya obulwadde obwalema abasawo abakugu ng'akozesa empeke y'ebigambo gye bayita panado. Wamma dokita kaddu tawula eddagala ndoozi gy'otuwaye matiza. Wowe kale nakerewa laba sikyabiriza naye gwe sanjasanjako ng'omubi alinnye obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugezweza n'omusiru ate obutayiga n'amugezi asiru walaba nnange wamugezi atayize abanga ettaka eggimu eritalimidwa wamusomo gwasangane kojja buulirira teguboga myaka oba temuli kumansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omubeezi yabula kyokka nga bangi ng'ebiyenje naye omutuufu yaani yonna musengane kojja buulirira abaana abalimidde kumpya maama oli otesente y'omusajja ekifo ky'okuloga n'akusanyukira nga bwakwongera bakasoola omubisi enkwata y'omubeezi naye kolina ebyekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekinyira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula amaaso agatalira muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu mubasomesa n'abaana mubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bye wawangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa bayiga okuvumirira tebyayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze beebo babbali abataano baabwe olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama laba kati wamma bajangali nnamba bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono ntimbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gye asiima okuwa omukono ezo mpisa za muntu bulamu kiti ategedde wamakuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 0777272727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu nze naawe totunula kyamuli ng'owendali asaba balansi n'obu n'ekibuga kyonna obuya ne butuuka n'okugwa ku ntumbwe olw'okunoonya ekifo ekitunda ebitabo. Kaakati katukwanjulire abakkanani book store njogera ku Fenre Books batunda ebitabo byonna by'oyagala. Balina ebya nasale, primary, secondary n'ebya tertiary. Balina success cards, balina essaawa, balina bayibuli, balina evanjiri bannange, balina ne Quran, balina
notebooks, balina ebitabo by'olulimi Oluganda byonna ebiri ku silabasi n'ebitaliiko. Bannange balina ebitabo eby'Olunyolo, eby'Oluzungu, Olulatini n'ennimi endala nnyingi. Kaakati gwe nno batuukirire, jjukira nti abakanani Bookstore basuubuza n'abo abatwala ekimu ekimu. Kaakati nammwe nno abali ewala basobola okubaleetera. N'olwekyo w'oba oli wonna beera mugumu ng'oli eyebaka ku ttaka. Kaakati somesa omwana wo obudde nga buno ng'oli waka. Mujjukire nti ndikirya jjo baakimutikka, gwe nno tobirinda. Bakubira essimu nooti 774 28 82 99. Balina Airtel eya nooti 705 20 775 oba basange ku New Park Mall. Bali ku mulyango 688 bali ku level esooka. Wamma abakanani Bookstore mwebale kulinnya madaala ate ne muweereza abantu. Naawe abasibo ne bannyabo mukuleka eyo, temwerabira koona ku bantu bo, batumira ku bantu bo bonna b'oba oyagadde. Kola eddoboozi mu kasenge kange eritasussa ddakiika emu. N'olwekyo otandika nti nze gundi mbeera gindi, awozaako okutumira mu buwandi. Oyinza okukikola n'okola eddoboozi tunaalizannya mu misomo gyaffe, oba osobola okukola obuwandiike giyite SMS. Tujja kubeera nga nayo tugizannyira abantu baffe, tujja gisomera abantu baffe n'abantu boona ab'otumidde. Ate era abantu abanaateesa ku mulamwa gwaffe mu panado y'ebigambo, olunaku olulala olutali lwa leero, jjukira nti tumutandika lunaku luba lwakuna, lwakutaano n'okweyongerayo. Abaagala okubakyaza naawe okyayinza okubeera ng'onkubira. Abaagala okulangira mu misomo gyaffe, nga oyagala okulanga bizinensi yo, jangu okulanga kwa bwereere. Era omukisa guno guliwo okumala mwezi mulamba, okuva ogw'omwenda okutuukira ddala ogw'ekkumi. N'olwekyo osobola okusomesa abantu mu audio waffe owa buli lunaku. Tujja kufiisaawo akadde eddakiika nga 5 ng'osomesa abantu by'olina, bizinensi zo na buli kimu. Okumanya ebisingawo ojja kunkubira. Abanoonya ababeezi oba nga kwegamba onoonya omwagalwa, oyinza okujeera obubaka bwo tobuzannya mu panado w'ebigambo oba okubukuma nga bwakyama. N'olwekyo abalina ebizibu eby'enjawulo nga mwetaaga amagezi g'abantu, nammwe mujja kujja osobola okweyogerera ne tuzannya eddoboozi lyo, oba okuwandiika ebbaluwa n'ogimpa, nja kubeera nga ngisomera abantu okumanya ebisingawo. Twetaaga abantu bakuwe ku magezi n'ebirala bingi. Abaagala audio esinga ne kujja buulirira jangu ogagawala otya oba otandika otya bizinensi nga tolina ssente. Naawe jangu ofune audio oyo. Mulina owayo akisente katono ddala n'obeera ng'omufuna. Ate era mu buufu bwe bumu emirimu gy'oyinza okukolera ewaka oba gaggawalira ewaka, naawe ayagala audio jangu omufunire owayo akisente katono. Nga bw'olaba abaagala audio esinga ne kojja nga bwe bakola. Enamba yange konfunira eri 07773 276 27 773 276 ate 27. Katweyongereyo. Njagala akayimba kano kagende eri abantu obuulyawo abamanyi omukwano.
nkwesize mukyalo oyo bamuyita Sophie Gombya yali akayimbira bbaawe Samu Gombya nti amwesize era kasubire nti naye tamumenye mutima. Omukyalo oyo bye yali ayogera bituufu. Mu bulamu waliwo ebintu ebifuga omukwano bye tugwanidde kale okubeera nga tweyigiriza. Bwe weefuulira muno n'ejjusa oba omumenya omutima n'omuleka n'ogenda n'abo abalala muno bwakwesiga mwesige. Kannyonnyole amazima, obwesigwa, obwenkanya n'okwesigaŋŋana nabyo tubitegeere. Singa ensi eno yalimu amazima, akayimba akavuddeko aka Sophie Gombya nkaweereza munywanyi wange oba mwogere erinnya oba mwogeri munywanyi wange Tamale Franka kansubire nti kakunyumidde bulungi. Mukwano gwange Mukiibi Franka, omulangira Semakookiro Henry Kalemeera, omulangira Kimbuga, omulangira Kimeramuza, omulangira Kenneth Tebandeke, omumbejja omwana w'embuga omumbejja Nawatimadina, mwanyina Zenakondo Olivia wangalira mu ggwanga lya Amerika, Nkyana Ndawulo Olivia Nambi, mukwano gwange Kibiriga Musidungu Abati, Kibiriga Musidungu basajja Subi, Katikiro wange Mayanja Haji Majidu Mayanja Balamaga, munywanyi Sebalamu mu Birunsubuga Kenneth, mukyala Nsubuga Betty, omukyala Nakayisise Nkobaza Mbogo ne mukyala Nakukiwewe Salieti kabanyumire. Namwe mikwano gyange njabako nako mpolampola oba oliawo. Mbadde mbannyonnyola nti singa ensi eno yalimu amazima, obwenkanya n'obwesigwa, kyalibadde kifo kirungi nnyo okubeeramu. Naye olw'ebintu ebyo ebisatu obutabeera mu nsi, ensi kyevudde ejjula entalo, ettemu, ennyombo, amaziga n'okubonaabona. Abamu nno ne beevuma ekyabatonza n'abandi okwetamwa ne batuuka n'okwejja mu nsi bo bennyini nga balaba ebatami. Amazima goolekana n'obubbi, obulimba, obulyake, obukumpanya, okuwaayiriza n'obuteesigwa. Omuntu atalina mazima na bwenkanya aba wa mpisa mbi era abeera mulimba, ate ng'omulimba atera kuba mubbi. Kale ng'amazima n'obwenkanya bwe byagalana era bwe bikolegana ennyo, bwe bityo n'obulimba n'obubbi bwe byagalana n'okkolegana obulungi, era biriraanye, era birinnya mu kimu, era bikwatagana mu ngalo. Era ng'amazima n'obwenkanya bwe bifaanagana ennyo ng'abalongo era nga tebiteŋŋana, n'obulimba n'obubbi bwe bifaanagana era nabyo tebiteŋŋana. Bw'olaba ekimu ng'omanya nti n'ekirala ojja kukiraba. Obulabe obuli wakati w'amazima, obulabe bassebo ne bannyabo obuli wakati w'amazima, obwenkanya n'obwesigwa ku ludda olumu, ate n'obulimba, obubbi n'obukumpanya ku ludda olulala, simanyi
kyenyinza kubugeraagiranyako mpozi bwe mbugeraagiranye n'obulabe Katonda bwe yateeka wakati w'abazzukulu ba Adamu bwe bamuyita abazzukulu ba kintu ku ludda olumu ate n'omusota ku ludda olulala kubanga ffenna tukimanyi nti omusota tegukoleganangako n'omwana w'omuntu era oli bwakugamba nti matu natuuse nendaba ng'oliye mukwano gwa misota ewayina miyitirivu aba mulimba nga jjembe bantu boogera nagamba nayisewe yaabira n'emisotira n'abaana be bagizanyiramu gundi gwe totulimba waliwo okujjako bw'abeera nga musawo muganda kale era naawe kitegedde nti ayina amaanyi ag'enjawulo naye mu mbeera entuufu omwana w'omuntu tateekwa kubeera na misota gwakolimirwa era Katonda yakugamba nti abantu banaakulabiranga wonna bakubenga ku mutwe